business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 Chabasa. Onako olw'eggulo naggaye tuwumbawumba ensonga y'okuteekateeka obulamu. Etuga nti bw'oba okkiriza mu kukkiriza kwo, kola enteekateeka. Ndabye nga buli lwemba n'enteekateeka ennuŋŋamu si bulwa muntu annyamba oba okusobola okubitegeka mu nkola. Kyokka olw'okuba bangi tebaba na nteekateeka, tebafuna mukisa okuva eri Katonda kubanga tewali kyakuwa mukisa. Buli lw'oba ng'omanyi gy'ova, omanyi w'oli, omanyi ne wa gy'olaga, amakubo tegabula agakutuusa. Ekkubo libula oyo yekka atamanyi gy'alaga. Ndowooza ekyo kirabye, wenaga nti ekkubo erintuusaayo sirimanyi. Twengereyo mu maaso. Oyo ateekateeka taba na kukkiriza. Mulimu gw'okukkiriza. Omulimu gw'okukkiriza kuba kuteekateeka. Kiri atateekateeka. Oyo atateekateeka taba na kukkiriza. Omulimu gw'okukkiriza kuba kuteekateeka. Ne bwe liba ggwanga eritalina nteekateeka gye ligoberera, linafuwanga abalabe baalyo bamaze okutuuka. Omuntu atalina nteekateeka ya bulamu bwe anaabanga omuddu ow'oyo alina enteekateeka. Okawuliddaako? Omuntu atalina nteekateeka ya bulamu bwe anaabanga omuddu ow'oyo alina enteekateeka. Okuteekateeka kukuwa enkizo okweteeseza, naye bw'oba tolina nteekateeka olina kufugibwa. Anti buli kiseera ebyokulwanyisa binaakubanga mu maaso buli kadde. Era bw'oba tolina nteekateeka olina okuvunnama mu maaso gaabo abaakola dde enteekateeka. Kyokka oluvannyuma balikusaanyaawo. Okawuliddaako nti oluvannyuma balikusaanyaawo. Kikyamu omuntu okubanga buli kintu kikutomera butomezi, naye nga munnange era nga kye kikusalirawo. Omuntu omulamu yenna aba n'endaga kkubo ey'obulamu bwe, era kino kikolebwa nteekateeka. Mukwano okoze enteekateeka ki? Kola bino. Genda okole enteekateeka yo ogiteeke ku lupapula. Teekateeka omwaka, teekateeka omwezi, teekateeka sabbiiti, olunaku, essaawa nga bwe wandyagadde bibeere. Leka byonna ebibaawo mu bulamu obibeeremu n'omukono. Tokkiriza bintu kukutomera butomezi. Leka buli ekibaawo okibeemu n'omukono. Tokkiriza bintu kumala gava eri ne bikutomera butomezi. Katukomaawo. 88.8 CBS FM.